Mchala Sophie gwe tunona ku lwaleero. Banji mbadde mumbuuza ebibuuzo updates about Sophie's issue. Mungamba Emma kiki kyatuuka ku Sophie. Bintu byakomawa. Nembaga mumpemu obudde nja kumbayita at the right time. Mumbuuza ebibuuzo bingi saba kale kagezeko kubanga bituddiramu. Nsanyusa okulaba. Oli otya? Mpulira bulungi. Ekisooka kya byonna. Tu-updating emuko twasema okulabagana banga ddene kati. Tubulanganya akabanga kawezeeko kati twalekanga kanso abayise abawandikidde. Yes. Abawandikidde n'abayita ku 24 omwezi guno gwennyini ndoza gukomekereza leero yabayita ba reporting nga 24 ku 24 na 25 teba respondinga yabayita wawuwe ku office yes kanso muhumuza Martin nete ba respondinga yayita tabata bayita yayita Benedict ndoza ne ba advocates be yayita timu yonna baba peace abasobola okujja baba lawyer be obanga ye tutule tuteseganye yabayita lwaki yalabayita tutule tuteseganye kubutya mugenda okukola betida ekiddako nete batuuka tebajja wadde akasimu ne balwa tebanukula teyabanukula kakati yesterday netuteekayo omusango mu kooti Entebbe okuva twagende wakanso mumuza okuva byonna bibadde okusigama mu mafira nebisigadde family ya Bindeeba waliwo yali akubidde ku ssimu senga ime oni yangamba ze sibimanyi yennyini oyo sibimanyi yankubira essimu nemugamba nemubuuza bulungi nnyo nemugamba kakati munnange bintu just consult my lawyer yakuba yesebo yakuba nambuuza kati munnange anti Sophie mbadde njagala tukole ki twogere nemugamba kubira lawyer wange essimu kanso muhumuza yes yaba sorting ensonga nkufuna bulungi